buli alina ekizibu mu bisibu ebyenjawulo Allah akusumulule. Mungu abaddu balina amabanja, abaddu balina abatuli obubi, tulina abefitina, abensaalwa, abataagaliza, abalogo, abefubitisi, abenge, abafuuyi b'emmindi, abatusongamu emimwa n'amaaso, abayimirira ku bikomera byaffe ekiro, abatutuulira enkiiko, abalikodinga amasimu gaffe nga bongerayo betwogedde. Bonna Allah tetulinaako maanyi. Allah tubakwasiza, tusaba otwongera obukuumi, obudde bw'ekiro n'obw'emisana, n'obukuumi ku famire zaffe, otutaasa obulabe obuli mu duniya muno nga buyita mikwano egituli okumpi gye tuseka nabo nga tulowooza bannaffe kumbe balabe baffe. Ayi Allah aboolwatu ajjanjabire Ssaabasajja Kabaka Namibia gyali, tusaba Allah mutujjanjabire kubanga tuli baganda, mutujjanjabire Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, omuwonye endwadde ezimuluma akomewo eri Obuganda, abantu bamulabeko, endwadde eve misuwa, eve mubiri gwe, eve mubulamu bwe, addemu atebenkera aweereze birahmatika ya arhamar rahimin. Tusaba Allah eggwanga lyaffe litebenkeze libeere lya mirembe, abalimi Allah bateere mu baraka mu kulima, abasuubuzi bakendereze ku misolo n'ebisibu bye bayitamu ebbanga lyonna. Baganda baffe Allah bannanga abasumululire, abalwadde mwenna nsaba Allah abajjanjabe endwadde ezibaluma, mugende okuva mu dduweero Allah nga abajjanjabe. Betuli nabo wano n'abali mu malwaliro n'abali mu bifo ebyenjawulo, bonna abalwadde tubatadde mu dduwa, abantu abali mu kusomoozebwa tubatadde mu dduwa, abaana baffe abali ebunaayira abali mu biyumba tubatadde mu dduwa, baganda baffe abali ebunaayira eyo ng'emirimu gyaggwawo dda tubatadde mu dduwa, abalina visa ezaggwako ng'embeera yatabuka tubatadde mu dduwa, basingo mothers tubasabidde na buli muntu yenna anoonye ezzadde, obufumbo, emirimu, baraka. Ayi Allah sumulira kubanga gwe musumuluzi, gwe nannyini buyinza ataggwebwako, gwalina ensula ezikulukuta ezitakalira. Ya Allamul Ghuyubi ya Allah, ya Ghaffara dhunubi ya Allah, ya Satira al-Uyubi ya Allah, ya Kashifa al-Qulubi ya Allah, subhanaka ya Allah, ya man la talahu al-uyun wa la tukhalituhu ad-dhunun wa la yasfulu wasifuna wa la yakhafu ad-dawa'ira, ya'lam mathaqil al-jibal wa maqa'il al-jibal. Gwomanye ebyekwesa emitima gy'abantu bano Allah. Twavudde Makka tetuyinza butabasabirako, buli muntu yenna azzeemu amiina asaba Allah akumalire, naye buli atagendangako Makka ng'oddamu amiina asaba Allah akuteeke ku listi y'abagenda e Makka. Ayi Allah, e Makka totwala bagagga bokka, totwala babitiibwa olonda bulonzi Allah nga naffe bwatulonze. Nsaba Allah tabaraka wa taala abatwala e Makka ne Madina, mugende muhijja ne muwumura, mudduke Sofa ne Marwa muwone endwadde, munywe Zamzamu Allah abanaaza endwadde ezibali misuwa. Nsaba Allah abataase ya Rabbi, abakyali miziga abawa amagazi nga ga mirembe, babakyala abatalina baami nsaba Allah abawa abaami, n'abaami abatalina bakyala nsaba Allah abawa abakyala, mubawase mugende mulye bulungi muwangaale bulungi, n'ababalinanga amaka gatagala nsaba Allah agateekemu baraka. Nsaba Allah akkirize, nsaba Allah akkirize, nsaba Allah yanukule, atusumulule ffenna abali wano. Ayi Allah, toyina mbeera gy'oyinza sumuliramu muddu okuggyako ng'ayogedde by'ayagala. Twabadde mu lusenyi Arafa, twabadde muna, twabadde mufe ebinaanukulirwamu Allah. Tukomyewo eri abantu baffe bano Allah, tubasabire ku dduwa, nabo Mungu obaanukule Allah. Nsaba Allah mwenna abamalire, nsaba Allah twongere obuwangaazi obujjudde emikisa, atuggirewo ebitusoomooza naddala mu baana baffe. Buli alina abaana nga bakusuza teweebase, nsaba Allah tabaraka wa taala abaseeko baraka. Ayi Allah, tugire abalabe mikwano gyaffe, otugire abalabe mu famire zaffe, otugire abalabe mu bulamu bwaffe, tuwangaale emirembe nga Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yawangaala ng'ali Madina. Tusaba obulamu obulungi, tusaba baraka, tusaba okusaasirwa n'okusonyiyibwa, n'ebyekutte byonna obisumulule. Saba Allah buli aminisizza edduwa eno ya Rabbi, Mungu akuteekemu abo baayanukudde. Nsaba Allah edduwa eno ekole obuufu, ate era abateekerewo akabonero akalaga nti abaanukudde. Saba Allah mwenna abaggulirewo byonna bye mulina mu bifuba byammwe, bye twogeddeko ne bye twerabidde, byonna tusaba Allah asumulule. Ye musumuluzi Allah, yayina ensula ezikulukuta ezitakalira. Ayi Allah, tuli baddu bo, gwe mulezi waffe omugagga ataggwebwako,
watugamba udiuni Musa bastajibu lakum munja kubanukula ai Allah yeduwa yaffe tusaba oyanukule tusaba ai Allah osasire eggwanga lyaffe oliseemu baraka n'emirimu emirungi abalamazi beeyongere mu ggwanga n'emirembe gibeere mu ggwanga ne baraka n'emirimu gyeyongere mu ggwanga tusaba otutaasa ebikolwa ebyebiri mu ggwanga n'abantu abakubibwa emigere mu bifuba abantu abakuba bannaabwe etteke nga babasanze ku sipiiti ne mubikomera ne mumakubo nga baddeeka ebikolwa ebyo Allah tobyagala bitaasa eggwanga lyaffe abayiwa emisaayi gy'abannaabwe nga babalanga obwemage bonna Allah beeranga obatutaasa eggwanga litebenkereze libeere lya mirembe libeere ddungi libeere lya kitiibwa libeere lya njawulo tusaba abantu abali ebunaayira abanoonya obutuuze tubasabidde tubatadde mu dduwa abanoonya emirimu Allah basaasire abali ebunaayira nga tebakolanga hijja Allah basobozese bajje bakole hijja ne umura bannayuganda bali mu nsi ez'enjawulo bonna tubatadde mu dduwa batuweera obulamu obulungi obasumululire obagaggawaze emirimu gyabwe ogiteeke mu baraka n'abatagiina ya Allah Mungu ogibawe n'abaana baffe abali mu biyumba ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bagenda okunoonya riziki ai Allah riziki gibawe bamaama baabwe batunda bibanja na mayumba ne basikala mu mizigo basobole abaana okugenda ebweru ai Allah bateekere nungi babasasule Allah bakola emirimu egy'ekisajja ne bafunda engalo naye abamu tebasasulwa abamu ne bagobwa ai Allah nga bayita bwereere bonna Allah wambaatira girl child Allah mwana ow'obuwala mu nsi muno Allah abaana baffe abawala nga muli wano nga temulina baami naye nga mutuuse okufumbirwa saba Allah tabaraka wa taala mu dduwa eno muveemu nga abaanukudde abawa abaami abasiraamu nga mikwano gyammwe be munaawangaala nabo munaazaalamu abaana nga balungi nammwe abalina obufumbo nsaba Allah abuteekemu baraka buli alina omulimu nsaba Allah agukunywereza ateekemu baraka nsaba Allah asumulule okuva ku kitonde ekisooka paka ku kisembayo buli muntu yenna alina obwetaavu bw'edduniya n'akhira saba Allah akumalire ayi Allah nsaba oyanukula edduwa yange ne buli kyesikonyeeko ng'okimanyi tukyetaaga kituwe gwe mugagga ataggwebwako tuli baganyi baba abadde ku kaaga ey'ekitiibwa nsaba Allah otwanukule bw'otaatwanukule teryagenda twanukula bw'otaatuwe teryagenda tuwa tetujja kusaba kitonde kyonna kubanga ne betubadde tusaba nga tubeera nabo nabo twabadde nabo nga bakusaba ekitegeeza nti Allah gwasabibwa gwataggwebwako ogabiridde ebitonde mu nsi muno owadde abakumanyi n'abatakumanyi ayi Allah nsaba naffe otuwe otunaaseeko ennaku otunaaseeko amasiga otujje mu buyinike edduwa eno efunke enkomerero y'ennaku yonna mutuwangaalidde ate ebeera entandikwa y'essanyu ebbanga lyonna litubadde tunoonya saba Allah asonyiwe abafu bonna abayingiza ejjana ate atuwe la ilaha illallah ku nnimi zaffe tugiwangaalireko tugijjulukukireko ate tumusinkane nga tusiimiddwa birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar saba Allah akkirize hijja yaffe ate atuseeyo emirundi mingi nammwe abatannagenda saba Allah tabaraka wa taala ku lw'ekisa kyo n'okusaasira kwe abateeke kristo egenda e Makka n'e Madina nga temunnaziba bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin amin. Mu kaseera kano sebo kasimu kulisaayo e Makka n'abantu bonna bewatambula nabo sebo omuntu bwakola obulungi afuna bulungi era nga bw'obiyisiza mu bwangu nawo sebo wano certificate okuva mu Sakifa Travel Agency ekusiima okutambula nayo okisigaze ng'ekirabo ky'omu nnyumba onaalabiranga ebbanga lyonna era nja kusaba mu kaseera kano Hajjat Mariam osembereko wano insha Allah ojje wano kibe mpola ojje okwasa kasimu certificate eno insha Allah taala ku lw'okutambula ne Sakifa Travel Agency mu hijja y'omwaka 2024 insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ntendeddwa mwangu nebaza haji waffe ono kubanze naniifa bwe tukumba wano kasimu obudde teri tuteeka muki kawakati ate era wakirabye maka ne sheyi twamusaba n'akussaamu eyo edduwa era tusaba Allah akkirize. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Egi ali kumpi ajati anifa oli kumpi ngini ya sorry auditor general ali kumpi awo auditaliwa buli mwezi tubeera Makka era insha Allah tuyina umra ya August tugenda ina kuzo mwezi 15 lujja kuba lwakuna umra ejja kuba ya nnaku 10 insha Allah taala tukomongera kuzo mwezi 24. Mujja mutugezeeko nze bwe mbeera njogera saagala kwogera byenkola okujjako oyo aba atambudde nange yasobola okubyogera naye oyinza okujja n'otugezaako try us bw'onaalaba nga tebitambudde bulungi masha Allah naye nga nkakasa bw'onaabozze n'otambula naffe you will get the best service. Sakifa is the destination of your dreams. Jangu otambuleko naffe tulina umra ya August, September, October, November, December, January paka ate December. Abantu abanagenda mu hijja y'omwaka 2025 emmeeza twagitaddewo abantu batandise okwewandiisa. Ekibadde kisikaza bannayuganda ne kibakaabya amaziga kujja leeti ng'ebule wiikisi 2 n'oleeta ssente visa inaavaawa. Anagenda e Makka mu hijja 2025 emmeeza weeri era omulyango mugule mujje mwewandiise naffe. Abatambula mu umura buli mwezi tubeerawo n'olugendo ogw'omusanvu twaguwummuza tusobole okukola emikolo gy'abantu bano tugimalirize bulungi. Naye ogw'omunaana ate luddemu lukoye insha Allah. Abali okumpi ne Bunaayira mujje tutambule. Ennamba zaffe ez'essimu ziri ku bipande ebyo bye mulaba byewujja otukubirako. Office ziri ku Segawaawo Market Building Emmengo. Tubeerawo Monday paka Lwamukaaga essaawa 2 paka essaawa 12 ez'olweggulo. Barakallahu fikum. Sigadde Sheikh Mahmoud Sekimwanyi, CEO Sakifa Travel Agency, Hijja and Umrah. Onaweka mwanjule ye Adiru tola ku salamu. Ono yakola mu social media handles za film office bw'omusangamu tabeera muyise wabula tutambula naye. Barakallahu fikum. Omulala gwenjala okubalaga bwemba mukusindikidde nti wuuyo naye tomufunanga munkenyera ye mutabani wange ono Muhammad Lubowa situkotole salamu. Bwonkubiranga essimu lenga ati nkusikindikidde Medi oba Muhammad Lubowa oyo toddanga mu kigambo bano bonna bavubuka mbula kalevu Sakifa y'abavubuka na bidi tukutwala paka lwoyingira ennywanto insha Allah taala teri kuganta ate seeka yeebase nnyo yagambye omugongo gumuluma nedda simuliro okuba nti emikolo gyonna nasobola ogikola bulungi nga gikola ku busobozi bwa Allah naye nga Sakifa ye kampani yatugose emikolo gyonna era sobola tukwebaza nnyo Sekimwanyi bane kanjugiro katono ku kampani eno ya Sakifa. Omuntu yenna ng'obadde osubira okukola hijja oba umra okwanguyiza obulamu bwonna kozesa kampani ya Sakifa kubanga nze nalabyemu ekintu kimu nti okukola hijja mulimu emigaso mingi naye bannanga ani atayagala mpeera yakusalirawo ku haramu nga buli swala ekuba emitwalo 10 bw'ogikubaganyaamu ennaku z'omaze ku hijja kizibu nnyo okuŋŋaanya omuwendo ogwo ng'ogukoledde mu nnaku ez'entono. N'olwekyo twebaza nnyo bw'otunula bw'oti seeka we yatusuza ku hotel ne haramu weeri
nga ofuluma bufulumi ku lubalaza lwo n'osalira eswalayo n'omala n'oddayo mu nju. Naye ngeri abantu abali ekitundu kya mayiro okuva etwasula nga nabo bafuluma wabweru ku lubalaza lwabwe, asobola okutambulako ebikere ebiwererako ddala n'obungi bw'abantu, asobola okusalako afune empeera ezo eza swala ey'emitwalo 10 gye njogedde. Naye mu musana omungi nga bwe mwagutegedde okubadde e Makka, kino kibadde ng'ate kyanjawulo nnyo okuba ffe tubaye tusaalira kumpi nnyo ng'ate tetutawaana nnyo kutambula ngendo. N'olwekyo kampani ntono nnyo ezibadde zisobola okukola ekintu ekyo ezatutta abantu. Tukwebaza nnyo ssebo, tukwebaliza ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Gunjo Abdulhalim. Owe tutayagala kwogera gendeka naye banagiserwa ng'ono njala okwongera omubalaga ate yakenjawulo ke yabaddemu nti yavudde London najja tweyungeko ye tetwavudde naye wano, yavudde London obutuuze alina bwa mirundi 2 myaka 28 ng'awangalira UK, naye alhamdulillah twasobodde okukola naye emikolo. So muntu ng'oli wano ng'olina omuntu wali bunaayira ali London ali Amerika, teekateeka tugikola inshallah.